nze ekivundu kyatandika okuwunya eka ewange ensula mu Kigogwoli asewuka eri naye nakubira chairman munnange banadda ne mugamba waaye kyempulira bagamba kiva mu ddeyi jangu tugendeyo nangamba nti ntuuseeyo naye bampadde ennaku 3 kijja kuba kiweddewo ennaku 3 bwe zaggwako kyagenda mu maaso nze mwenyini ne ntuukayo ne bagamba mane ne ngamba nti kale kaganya aksam ne mbagamba nti oba manager taliiwo mumpe visitors book mpandiikemu ne mpandiikamu ne ntekawo title yange chairman ero situ ne ntekawo ne namba y'essimu naye okuva lwe nagendayo olwo olwasooka tewali wadde okunkubira kasimu wadde okukola ki nekigenda mu maaso nenziramu omulundi ogwokubiri meya nempandiika mu buwandiike ebbaluwa nge efaanana Kigogwoli owookubiri abantu abatunda tonninnyira abantu abakola emirimu awo embuto zibaluma lwa kivundu tugezezzaako okulaba nga tulipootinga buli wamu meya twamutegeeza mu kanso naye abantu baddeyi temuli cooperative temukolaganika nammwe tubasaba n'obuwombeefu tunoonye solution esobola okubeera ng'eyamba community ate nammwe musigale nga mukola bizinesi zammwe kuba tetubalinaako buzibu naye senga mujjawo ekyo kubanga bintu bingi fe nga Kigogwa Kiryamuli ne Buwambo tukoseddwa nnyo bw'otuuka e Buwambo era ddeyi ebibanja by'abantu ebisinga obungi mututebyampaka naye era tugezezzaako okulaba nga tusootinga ejjinja ly'ekkungu eryo amayinja agaali gakubibwa era makampuni olw'okuba nti eno industrial area tetugaana naye tukolere wamu mubeerewo nga naffe tukola ki we tubeerawo munaakola bwe mutyo tujja kubeera nga tutambula bulungi. Irene nkiika ku division Egombe pozi nange ndi mulirwana wa B oba wa Kasasiro oyo kubanga yansulamira Namiro nze n'ekitanda nakikyusa kubanga gye nali nkiteeka ate ng'ekivundu we kisibuka sebo abaddeyi ekyamazima tukuseddwa nsooka okubaloopera abatuuze bange bano abaaliwo nga tukola oluguudo luli okuva ku ddeyi tetwagendako mu ddeyi yadde ntubasaba 10 naye baatuleetera n'abasirikale okulaba nga tetukola kkubo eryo kati ate ku ssaawa ya kaakati be batutulugunya nga batuyiira Kazambi tetukyalina mazzi wansi oluzzi lwe twalina wansi awo Kazambi akulukuta adda mu ki adda mu mazzi tetulina wadde we tutandikira ku nsonga y'amazzi kubanga byonna byakola ki byayonooneka mbasaba mube n'omutima omulungi ate we mbatunuulira abasinga bannansi bannaffe bonna bannayuganda bannaffe weewaawo emirimu tugifuna naye ate tulumirirwe baganda baffe tulumirirwe ensi yaffe gye tukola ki gye tuvaamu nammwe mwekube mu kifuba mugambe nti watyanga nange mu kitundu mwendi byono mwali ng'ate byagenda mu mazzi abantu ge bakola ki ge banywa tusaba ffenna tutambulire ku peegi emu awo tujja kusobola okukwatagana naye tunaba tetusobodde kutaleko nkaba mulungi njala nnyo okwebaza abaddeyo okulabikako leero kubanga luli tebakola ki tebalabikako mwebale kujja ne muwulira omulanga gwaffe ne mujja naye nze ensonga yange eri ku baana security ekintu ekisinga bakiteekako ekikomera ne bakizingiza ekyosi ekivundu ne kisigala oba mummwe oba sekyo ne mukizimba kubanga abaana nze njogera ku abaana bagoba ebinyonyi ebyo ne badduka nga babikola ki babigoba kati omwana ayinza okugwayo eyo n'afiira nga tutegedde oba ekintu nekyemwatakinga nga tutegedde kati mbadde nsaba lisiti bakyenclosing bakigaliremu nekirala amazzi kanzikatirize tetulina mazzi ennyumba nyingi zekozedde tezirina mazzi nsaba bambi mutuyambe oba mutusimira nzizi oba mutuwa naikonto mutusaasire byayo byange mukama wange. Please, we are dying. The place is stinking. It's like a rotten dead body. We cannot eat, we cannot sleep. The house is smelling. Every place is smelling. What can we do? We want the
the carpet to stay there. But we are fed up with something smelling. The flies are rolling around. I'm a man of 65 years. I don't know what happens. Mama Shalok is ever disturbing me. I cannot breathe. I breathe out. Everything is smelling. What can we do? We want the carpet to stay there, but we are fed up with that kind of smell. I don't know whether the man is around. Manager, all these people have come because of that problem. We want the place, people to do work, but the house is smelling, the kitchen is smelling. Even if you wake up in the morning, everything is smelling. The beds are smelling. I can't say anything, but we are fed up with the smelling. That is all. I'm quite Frederick Kato. My name, I'm calling Damria Christopher. I live here at Kungu, but the problem you have, you, sir, our investors, you have the problem here, because me, I have my Jaja, she is dead in that system of those things. But the problem which you have been having, if she dead, she put them in the hospital. If she put in the hospital, she told me that is the problem coming in that soul, in that sense. Okay. Neyanza nze abasajja bano bajja mu kitundu kyaffe. Bwe bajja mu kitundu kyaffe twafunamu ki obuzibu. Obuzibu obwo tufunye ebintu ebyo bifubye nnyo okubeera nga wano lukola ki bikyankalanya ekitundu kyonna. Naye nga mu kukyankalanya ekitundu ekyo nze kennyini ayogera ninako ko jjajja wange yakafa ku lw'embeera eyo. Era tumuziise, era kyemmanyi nti abatuuze wano olwedde mumuziise wali Esindo. Kakati ekyo bwe kimala okuggwa, oyo bw'amala okufa, kakati n'essaawa zino embuto zikyayongera okuluma abantu ku lw'engeri y'emu ku ebyo ebiki ebyennyanja. Temuyinza kuŋŋamba nti nno mwe aba kampuni mwagenda okutandika ekintu ekyo nti nno mwali temulina ngeri yonna yonna gye musobola kukola ki kutaasa mbeera ya bulwadde eyo. Muteekwa okubeera nga mwalina obuvunaanyizibwa bwonna obutaasa eyo embeera esobola okulabirira ki ekitundu n'okukolera mu kintu abantu ne batakola ki ne batafuna buzibu bwonna bwonna kukola ki kubonaabona nakubonaabona nakufa abantu modrey. Ffe tubadde tugamba ng'abatuuze bwe mubeera nga mutuyambye ne mulongoosa ebintu byammwe kubanga beinvesita bo tukola ki bo tubaagala kubanga buli muntu ayimirirawo kuki ku munne. Mulongoose ebintu byaffe, bwe mubeera nga mulongooseza ebintu byaffe ffennaffe tuba tetubalinaako ki buzibu kubanga ekintu ekikwatagana n'obulamu tutuuka okubeera nga bwetti abatuuze babonaabona kubanga kyemmanyi nti n'abalala bakyafa kati era bagenda kufa. Kakati ate mwebala okujja mpozi meeya watwanjuliddeko DPC n'otugamba abadde naye nga wayise abantu ab'enjawulo. Simanyi ba health inspectors oba weebali Awagombe wooli gwe nsubira akolako ku science. Waliwo hydrogen sulfide eyasangibwa mu abo abalinaanye eddeyi nga batesitinga ebintu byabwe. Kitegeeza eno hydrogen sulfide ffenna nga abatuuze bwe tuli mu kussa. Bannange nabuuzaako ku baasoma ebyo ebyekisawo ne bangamba ono hydrogen sulfide buli lwe tumuyingiza munda tufuna okusesema, tufuna okulumwa embuto n'okuddukana n'omutwe okuluma. Ekyo twogedde okuwunya weekulye okuwunya era tulina kino naye ekyamazima kiri nti mu maka gaffe ng'ewange buli omu akomplaininga n'olubuto. Nina omwana wa myaka 5 buli kaseera agamba dadi olubuto olunnuma buli kadde njagala kugenda mu manju. Bwe muwa ekyokulya abagamba temumpa nja kuddukana. Katwogera ebigambo butereevu bwabyo munansonyiwa kuba tetulina kwogera bwasanguza bintu. Abakulu obuzibu bwe tuyina bwakuddukana, obuzibu bwe tuyina bwakusesema, obuzibu bwe tuyina bwa mitwe kutuluma. Kitegeeza tuli balwadde ng'ekitundu. So kino kyemugamba nti mugenda abatuuze kyemugamba nti tugendeze ku kuwunya. No, buli bwo obulwadde
bwe bisigala bijja nga tubiyingiza. The best solution that you can do is to forego that business. As you are an investor, you can change. I understand you are still in the grace period that Uganda gives you. Those are 5 years or 10 years. Still, you can change that the business has failed. Not because you are not selling, but the environment that the people who are around you. Please, we are sick. Everyone here is sick. Everyone, it's not only in Chiriamuri as the village, but it's like 3 villages who are being affected. So we kindly request that you do away with that business. Manager, Dave, I don't know who you are, but everyone is complaining about you. The LC, one chairman have come to you. You're telling them stories, and they also come and tell us. But no solution is being done. Please, if the mayor can call you like many times and you are not picking his call, this business of being that oyotagambwako, honestly, ebyo tebijja kuyamba nsi yaffe. Ffenna tuli bantu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Antuukiridde ndi so cooperative with the community. Lwaki? Nti bwe tuba tusaba certification, bwe tusaba obuyinza okukola project ngezo, balina kino kye batubuuza. Era wanali nkola tutandika kampani ey'engano. I remember chairman Banada wali wanajja kumpa obujulizi ku ekyo. Twatambula mu bantu ne tubabuuza ne tubatuuza. Era abanema we bajja nga tebanatuwa certification, basooka kutuuza banne bakola ki? Ne babuuza nti attitude yamwe towards the company eri etya. Bwe kiba kiganye nga abantu aba community teba embracing a company tebatuwa certification. So mwami chairman wayingira ku buyinza nga company tugigaddewo. COVID wayajja twagalawo company eyo noyingira ku buyinza era we are just resuming. So badde mu office we have not interacted fully olw'embeera yekoze eki ebaddewo. Naye kati ng'otandisa okukola ebintu ebirala nja kujja mu office era ojja kumanya sebo. Oluusi mbale sikwata masi maybe nga sitegedde ani akola ki ani akuba. Oluusi mbeera busy. I'm sorry for that. Now we tuleeta project eno tulina kye tuyita comprehensive program ya project eno. Naye nga wembagambye nti ekintu ekibeera ekipya oluusi kikuwabako. Last week nali ku municipality ne tiimu yange enansana batuyita nga mwe tuyise wano ne tu explaininga ne tubabuulira. Mbadde n'abantu bensinkanako abatonotono kubanga ndi awo mbeera awo actually nafuuka mutuuze teri atamanyi. N'abasiramu banange tusana nabo ku masigidi wali nga bambuuza ekibuzo kyekimu nga ngezaako banyonnyola tebana obuzibu buli naye buli temporary and we are not doing it deliberately. Okuwa abantu ba community okola ki okusafalinga si kituufu, wabula kyatuwabako tuukiza nti obuzibu bukola ki weebuli elusaba mutusonyiwe. Wetagenda ku municipality ffe bennyini twasaba ebintu bye twabanyonnyola ne babitegeera ne tusaba twe tuba twogedde nammwe abantu abakola petition be bali ku kyalo. Nensaba municipality singa bali wana ba health inspectors ba town clerk nti mukkirize muyite meeting mwogere ne chairperson wa Gombe division muyite meeting twogere n'abantu. Ffe nga company tulina buyinza bujja kwogera naki n'aba ne mu organizing meeting twogere n'abantu kubanga abantu bafa naffe abantu obuzibu bukola ki weebuli. That's why we are having this meeting here. But we are not enemies. Buli tuleeta project mu bantu tuba twagala abantu bafunemu si kubabonyabonya. Era kino ekyogeddwa simanyi baleeta B simanyi biki byonna si bituufu. Mumbulirizeeko banaye mumbulizeeko muyinza okuwakana n'omwami akola ku quality ali wano agenda banyonnyola ebintu bye tumikisinga. Naffe ffennyini ababeera wali ate si ogambako tobaliko naye naffe ababeeramu nze nkibeeramu buli lunaku ne machine ezikola ezizita mu gundi nzibeeramu nze ne nzivuga n'ozivuga naye nga the fact is nti tukola ki banaye mumbulizeeyo katono tujja kubuuza ebibuuzo. Embeera eno lwaki etuuse ku kino kye tuliko leero? Omuzungu abadde abagambaawo
tulina processes zetuyitamu. Waliwo omuntu omulala abadde abuuzaawo nti muteeka mutya project eyo nga temukoze mechanism ey'okukola ki ey'okukendeeza ekivundu. Twakikola naye nga bwe mbagambye mu kusooka nti kyakola ki kyatuwabako. Tulina chemical gye tusprayinga ku bintu ebyo weba biyingira tusprayinga bwe tumala okusprayinga ekivundu ekyo tekikola ki tegivaayo. Naawe kye twakola ng'omanyi nti obeera omupya mu kintu oluusi bakutomeza. Era mbadde njogerako n'abantu chairman wuuyo yajjako namuleetako actually n'abantu abamu chairman Banaddo oyo tijangu olabe kye tukola ki kye tukola si kyakwekweka si mbeera ntwagala kubonyaabonya abantu ba kitundu namuleeta nemunnyonnyola nti abatuuze abakutuukirira abatonotono bannyonnyole naye embeera eno eriwo temporary era abenjogera nabo nti Bagamba nti eriki eri temporary. However bwe tumala okurealizinga nti chemical gye batuwa teyali ntuufu twakola order ya chemical ki endala. Bwe tukola order eyo yalwawo kubanga tugijja mu America yalwawo ne tugiteeka ku mazzi ku meeri ejje wano. Kuteeka ku meeri kiyinza okutwala emyezi ng'ebiri oba mwezi gumu n'ekitundu ne tulaba nga abantu bajja kuba bakoseddwa. Twakyusa ne tubiteeka ku nnyonyi ne tuyinkalinga expense eyo naye nga tulwana lwaki twagala community eve mu mbeera eriwo n'okusuubiza kwensuubiza nga bagambye nti bachairman bajja biki naye balimba okitegeera ekintu kyotalinaako kontwalo kiba kizibu. We paid fule ne tuteeka ku nnyonyi. Era wenjogera n'omwana lyenasa ne mbagamba chemical yatuuse tugirina machine sprayinga ebintu ebyo okusprayinga chemical obulungi neyingira munda yatuuse. Era nja basaba basobola tuve wano tugende tulambule kubanga si byakwekweka. Banange tufaayo ku bantu ba bulijjo. I understand. By names Kamiza Moses. I'm the manager of the project we are talking about today. Here behind me is a team I've moved with. I have officers here. Each officer is representing a department as they are going to be introducing themselves. I'll start with my brother here. You stand up, your name and your position. Tuze, we admit nto ekizibu ekiri. Temumanyi tuliko ne we admit ekizibu kikola ki? Tukiriza timu yonna eri wano ne bakama fayinto obukola ki? Webuli. Tetwagala tukose busungu seeka. No, tetukola busungu. Bino tugenda bitereza bigenda kugwa. Nsabo beere mukakamu. Wetukiriza nti obuzibu webuli. Project eno gye tuliko yesoose mu the whole of Africa. Ebigimusa bye tukozesa ebisinga by'abazungu bitabulimu chemicals nyingi egyonoona ettaka. Kye tuyita organic manure is organic kyongeramu mu ttaka ne Oluganda mujja kusimanyi bulungi ne mujja kukkiriza muwulize nga wendogera nti oteeka mu ttaka kyongera ekizimisa mu ttaka nti osobola okumala emyaka ng'ebiri ng'okoza ekigimusa ekyo ekikoze ekigenze mu ttaka. Mukama waffe director wa company eya Day ayina emikwano mu America atera okugendayo. We yalaba ekintu kino nayagala akireetewa wano nti abantu koosa manure fertilizers ezoonoona ki ettaka kwe kuleeta company. Sisuubira nti omuntu oyinza okweta project ng'eyo mu bantu mu community ng'eno ng'oyagala babonyaabonya. I don't think. Enkolagana yaffe na community ebadde ennungi nnyo nti bwe tubadde awo nga tukola eŋŋaano tuba tukwatagana bulungi tubeera n'obuzibu ne tudduka gye muli mbeera n'obuzibu mudduka gye tugende mmeeya. Nze Kasiri Ronald Kabembula mmeeya wa Gombe Division. Lwaleero tusinkanye abakulira abamu ku bakulu b'ekitongole kya Day era abantu baffe ensonga zaabwe baziwaddeyo naye ffenna tulaba nti waliwo ekitaasooka kukolebwa kubanga bw'otugamba nti tonnaba na kufuna lukusa lwa nnema naye ng'ate ekyamazima okola era ng'abantu baffe bali mu kunyigizibwa.
ne tutudde ng'abatuuze ne ba stakeholders ab'enjawulo mbadde DPC ne RDC ne tuteekawo akakiiko kakole follow up katukkirize nti ebyo ebitukkirize ebitusuubiziddwa mu wiiki 2 ekivundu kino okuwona kinaaba kikoze eki kinaaba kikendedde naye ng'obulumi ffenna tubulaba weebuli tubyewuliriddeko terubadde lugambo naye twewuunya abalowooza ku bizinensi zino ng'ate tebakoze impact assessment mu bantu project eno egenda kuyisa etya abantu tubawadde omulimu okuddayo okunoonya engeri yonna esoboka okulaba nga ekivundu kiwona abantu baffe baleme kunyigirizibwa buli omu yeeyagalire mu kitundu mwali ate nabo beeyagaliremu nga bakola businesses kuba zigasa eggwanga naye ekivundu kiva ku ki bo batutegeezezza nti bakola manures fertilizers era batabula ebintu ebyenjawulo okusobola okukolamu ekijjimusa kakati ndowooza bwe babitereka ebbanga eddene ne bivaamu ekivundu ekyo ekisibuutikira ebyalo kumpi 4 ebyetoolodde factory eyo tekibaganya kubeera waka bulungi. Enswera tulabye nga boogera ku nswera nti enswera zijja ne zibimbiira balowooza nti kiviiriddeko obulwadde obwaki obw'enjawulo naye ekisinga okuba ekikulu mu kamera mulabye abaddeyi nga bakkiriza nti kituufu omu kubakulira consultant gwe baleeta atandise n'ekigambo sole mutusonyiwe naye tukola kyonna ekikola ki ekisoboka. Ndi musajja mulwanirizi wa ddembe lyabo. Yes, nze Mugagga Jude Wanume ndi mutuuze w'Ekiryammuli. Tuli musanyufu nnyo nti olunaku olwaleero tubadde n'obuzibu ne kampani ya Dei nenjagala okwebaza RDC njagala okwebaza Meya ne DPC ow'Ekasangati ndi basobodde okuyita olukiiko ne tukwatagana ne kampuni era tukkaanyiza mu kiseera ekitali kyawala nnyo ekivundu ekibadde kitawaanya abatuuze nga kibawunyirira ne kibalumya embuto abalala ne bavaamu embuto ekizibu ekyo kigenda kubeera nga atuba oliawo kigenda maaso. Kino ekintu kisukkako ne mu byalo ne kikosa emiruka kubanga bw'otunuulira gwembuuza nti emiruka giri emeka kubanga bw'otunuulira Kiryammuli ng'omuluka mulimu ebyalo 4 byonna bikoseddwa. Buwambo ng'omuluka mulimu ebyalo 8 byonna bikoseddwa. Kati bw'ogenda emigadde ebyalo bingi byonna bikoze ki bikoseddwa. In fact, for your information, ekivundu kino kitambula ne kituuka n'ematuga ku mabanda. Kati kisinziira weather condition bweba. Wabaawo embuyaga kitambula mileage nnene nnyo. So muveeyo bwe kiba kisoboka kyobola nze mbasabye nti bwe kiba kisoboka mukyuse business mukole business endala eno business eyina ebiwunya mugitwaleko Nakasongola kuba nze ndaba ettaka kkalu lwaki mwesibye wano e Kampala. Mugagga Jude Wanume ndi mutuuze w'Ekiryammuli. Tuli musanyufu nnyo nti olunaku olwaleero tubadde n'obuzibu ne kampani ya Dei nenjagala okwebaza RDC njagala okwebaza Meya ne DPC ow'Ekasangati ndi basobodde okuyita olukiiko ne tukwatagana ne kampuni era tukkaanyiza mu kiseera ekitali kyawala nnyo ekivundu ekibadde kitawaanya abatuuze nga kibawunyirira ne kibalumya embuto abalala ne bavaamu embuto ekizibu ekyo kigenda kubeera nga atuba oliawo kigenda maaso n'okukolebwako era waliwo olukiiko olulondeddwa lw'abantu 10 lwe lujja okubeera nga luzzaayo amawulire ne information okuva mu Dei ate n'okuzza information eyo mu batuuze okusobola okulaba nga ba investors ate n'abantu b'oku kyalo bakolaganira wamu kuba abantu bano tubeetaaga bawa abantu baffe emirimu n'embeera bwetyo ebeerewo naye nga n'abantu ba bulijjo bagifunamu era nga bajagala. So tukanyizaako ntubaddemu n'obuzibuzi bwe tuukiriza nti bubaddewo nga community ebifo esinga naye tukanyiza nti twafunye modern machinery then modern technology agenda otuyambako okutereeza obuzibu obubaddewo abatuuze kye badde bacomplaininga ne tusaba batuweeyo weeks 2 kino tube nga tumaze okihandolinga nga kiweddewo once and for all. Kituufu nti obuzibu bubaddewo naffe tukkiriza naye ng'omanyi nti kintu kibeera ekipya olukibeeramu obuzibuzibu ng'olina okunoonya amagezi agakola ki buli wonoonya amagezi agatereeza at the end of the day bujja kukyanga okoze eki ng'obuzibu bumazeewo. So tubasuubiza nti tugenda kijjawo era tugenda batwala tubalage ne machinery gwe twakoze eki gwe twaguze gwe tubagambye nti agenda okumalawo ki obuzibu obwo ne chemical ze twakoze eki ze twaguze kubanga twazifunye weziri ku site twagala bagalabeeko bennyini n'amaaso gaabwe bakonfirme ekyo tubadde tukola ki twogera mu meeting. Bampita Kamiza Moses
ndi operations manager wa company eno. Amanya gange nze Nalongo Nancha. Obuzibu bwe tufuna ku day lwa biwaayo gwatuyira. Bayiwawo ebijimusa ndowooza tetuyina na kulowooza oli bbi yennyini bucaafu naye bitu affectinze tulwadde embuto buli kadakiika buli wiki ffe tubeera mu malwaliro n'omwana wange wuuno yafuna ayina damage ku mubiri kwonna lwa mpiso ebigere byonna byonna babitaddeko mpiso bannange tusaba kuyambibwa olw'ensonga eyo. Omwana yatwalwala simanyi bagiyita oba omuzungu yakiyita simanyi fulu stomaka nti kiva mu kisu ekintu akawoko owunyiriza nga sikalungi era twafuna okubeera nga embuto zibeera zitutokota n'omwana nnyini olubuto oluzimba n'asesema n'addukana buli wiiki tubeera mu malwaliro nti aweddemu amazzi lwa kusesema n'akuddukana. Esa ino ffe kyetwagala bakyuseemu oba bafuna bwe babikola nga babitadde ebbali ne babiteekamu eddagala kuba n'eddagala yennyini tetulinaako bukakafu okuba nga teritw affecting. Ku makya ogenda n'otuukawo ku ddeyi omukka gufumuuka bufuumuusi ogwo omukka oguvaamu gutuzimbya embuto bitulwaza ne mu kisenge bituuka. Ffe twetaaga kutukyusizaamu kubanga tuli batuuze tetugenda senguka. Atirisi babijjewo oba batukyusizeemu babeereko enkyusa yonna gye bakyusaamu eddagala lyabwe balitabulira engeri baleeta ekintu ekiwedde. SB ne bayiwaawo baleeta bulesibbi ne batuyiiraawo ate nga babitabuddemu mbu babiteekamu simanyi eddagala ate kiba kisusse kuba biwunya okuva ku ssaawa ez'ekiro 8-9 tetulina busizo n'ekiro tufuna obuzibu tetukyalya mmere abaana bonna babeera mu malwaliro. Nze Mulangira Seninde Ali kansala akiikirira omuluka gw'e Buwambe ate kansala tubbi wa Kiso District Gombe 1. Tuli wano mu lukiiko olw'okubeera nga tutabaganya wakati w'abatuuze ne ddeyi. Obuzibu bw'abatuuze ddeyi erina ebijimusa byekola naye nga bakozesa biwa abantu. Awunya kumpi ekyalo omuluka gwonna ne guyingirako ne mu Kigoogwa. Abantu balwala, abaana balwadde, abakazi bavaamu embuto, embeera tesi ya mulembe naye ekirungi tubaddewo ne RDC ne meya wa Gombe ne DPC ne tulizolovinga mu weeks 2 bagenda kubeera nga ekivundu ekyo tekigenda kubeera nga kiddamu. Omuzungu abaddeko wano omu ku ba CEO baddeyi n'ategeeza nti machine ejja mu weeks 2 ejja kubanga etuuse. Naye tulonzeewo n'akakiiko agenda okubeera nga katunuulira bikidde ebyekola n'okulaba nga ekivundu ekyo kikola kivaayo. Tukakasa senga weeks 2 teziggwako nga tebatadde mu nkola tubategeezeza waakira badde mbayita olukiiko batubuulire step kwebeetuuse. Senga tebakola ekyo tugenda kubeera nga tusaawo embeera kubanga twagala naffe amakampuni gajje mu Uganda, twagala amakampuni gajje mu Gombe naye nga tetufuna birwadde. Abantu bayisibwa bubi. Twalina omukolo awo ewa Ssemanda naye twalina abakulembeze ab'enjawulo nga bangi naye n'emmere yatulemerawo okakkana abamu emmere tebaagirya ng'ekivundu kiri bubi nnyo nnyo. Abantu bonna ab'omu Kiryammuli Kungu embeera gye balimu tegambika, embeera mbi nnyo. Ekivundu kiwunya nga woowulira biwa omuntu gwe yakafuluma omumanyi ekivundu ngeri gye kiwunyamu. Kale nno tosobola kubeerawo era abagenyi abajja mu Kiryammuli bakyalawo olumu ne bagenda naye ng'obuzibu buli ku ekyo kyokka. Naye tubasaba abaddeyi kubanga nabo baliwo okukola batereezeemu kubanga ffe twaniriza amakampuni era bagenda okukola bigasa ffe. Linnya Hussein nze ndowooza ku science gwe nasoma omukugu akozeseza science okukonvinsinga ba peasants. Tosobola kuŋŋamba nti ocontrollinga garbage ate n'okozesa biological control nga kitegeeza you are introducing a living organism okusuppressinga garbage. So ezo living organisms bacteria ne fungi be initiating a decomposition ate ekiva mu kuvunda kiki kuba kuwunya. Jukira ate ng'okuwunya kwe kuvuddeko emberebezi. Kino ono science teyeetaaga tetwetaaga rocket science okutegeera kino. Naawe okimanyi nti buli ekivunda kikola kiwunya. So bandibadde badvising means ne bafuna engeri endala
eyokukontrolinga ebintu byabwe ebyo ebigimusa bye bakola naye gwe bono ngamba nti tujja kuleeta bacteria tuleete fangi tuteekemu zitandika obirya ebyo oba olimba. Ekivundu kitukoseza nnyo nti abantu embuto zibaluma, abakyala embuto zivuddemu, abaana baffe baddukana, buli kaseera tubeera mu malwaliro. So tusaba abakulembeze high command ya DEI, nze instincts zange ziŋŋamba bano bonna be tulina wano si be basembayo, naye gwe ali yonna gy'oli ng'ondaba nga gw'olina ekigambo ekisembayo njagala kutegeeza abantu b'Ekigogwa n'Emirirwano, Kiryamuli, Kibungo na bonna bonna abaliraanye DEI bakoseddwa nnyo era muveeyo mutuyambe. Amanya Sekitoleko Kiwanuka nga ni mutuuze mu kitundu kyaffe kino eky'Ekiryamuli, kubiriza bannayuganda mwenna musitule eddoboozi lyammwe. Embeera bw'ebeze ŋŋambi ng'enyigiriza obutonde kuba katulina ekizibu, amazzi tugajja mu bisenyi. Byono gwe baleeta akulukuta aleeta obulwadde, tuyinza okugwamu epidemiki ne tutandika okuwooza gavumenti mutuyambe. Nkubiriza bannayuganda musitule eddoboozi, bainvesita bajja buzze mu nsi yaffe. Ffe bannannyini nsi tuweeyo obuvunaanyizibwa eggwanga lyaffe lisobole okuvaayo. Nze omu kakiiko akalondebwa tujja kulondola buli kimu ekigenda mu maaso, ne wanaabawa tujja kutuuka kubanga ffe eddoboozi ly'ebitundu byaffe. Reverend Sebo priest waffe oba akiikiridde parish priest, tubadde tusaba mwoyo omulungi bw'obanga osobola kulondayo akakiiko gwe ne chairman LC1 atwala ekitundu wali bwebanga musobola kulondayo akakiiko. So tunoonya abantu bana gwe bwasooka bozi bwobanga otuwaayo jjukira bwobanga owaayo abantu walina okubaako abakyala, gender sensitivity. Teekako abakyala amanya mugaleete wano, agamanya bwebanga agagendayo wali akakiiko akalala akagenda okulaba oba komiti eno gye tujja wano ekoze emirimu. Era eyo komiti ejja kuba nga ekuli dokita n'akuwa eddagala. Eddagala terikuwonyezaawo mangu mangu. Simanyi oba kyekyo towonerawo. Now nga bwe tutandise ne ekkubo lino ery'okutereeza ekyo ekizibu ekibaddewo kiyinza obutaggwawo mangu mangu. Oyinza gamba batugambye 2 weeks naye kiyinza okukolebwa mu wiiki emu. Batugambye 2 weeks naye kiyinza ogenda mu mwezi gumu. Njagala tukitegeere ng'abantu, naye entambula, enkolegana, okukwatira awamu kunaabaawo kye twagala okulaba. Enkyukakyuka enaabaawo okulaba nti nno abantu abaliraanye factory eno tebaddamu okukosebwa nga badde bakosebwa. Era ne bwe kigenda nga kikendeera tujja kuddamu akakiiko kali ke tusindiseeyo kanaatugamba ki nga bwebanga tumaze emyezi 2 ate nga ekizibu kigenda mu maaso. Waliwo alternative solution, plan B for a permanent solution kyetwagala. Nti yadde bwebanga opulaninga, bano bakansala babeeramu mu planning session zaffe zetuleeri, bagamba short term, mid term and long term. So nga bwe tuzze wano ebintu bya factory tebijja kuggwa lwaleero. So ebizibu ebibanga bizze mu short term tubikoleko, naye tulowooze nti no ne mid term eri kujja erina ebizibu bwayo, ne long term naye ejja kujja naye nga mulimu ebizibu, naye nga factory tugisuubira nti no ejja kubeera ne plan ezinaagonjoolanga ebizibu byonna ebyo bibanga bizze. Hello, I'm the Mizugo. I'm the white man, but I'm a believer and I love God. Okay, thank God about that. As the father still, God bless you, brother. God bless you. I was an altar boy. Leave me alone. Sit down. Okay. Hey, I would be. What are you doing? What are the smells? I hate it. I can't sleep. I can't eat. You're right.
You're absolutely right. God bless you. I'm so sorry. But you know what? They say all things work for the good. Brother, this is going to be a good thing. What happened, please listen to me. I'm not making up stories. It's hard to work in Uganda. We bought equipment and they didn't give us the right equipment. And because of that, we couldn't introduce a microbe. A microbe is a living organism. US dollars for that piece of equipment. It's one of what it does. This is the procedure. People were asking what, and by the way, the other gentleman that spoke English, God bless you, I even go, I knew what you were saying. I knew. I understood that. God bless you. I understood. We're a spirit. Come on. You know, I might be white, you might be black, but we have a spirit in us, right? Listen. We have great news. We had problems getting it because we had to ship it from the United States. We had to depend on airlines. We paid $9,000 US more to ship this product over here properly. We got it, thank you Jesus, last night. What we're going to do, we have what they call a water buggy. And the water buggy has the inoculant in it. So in front is this water buggy spraying on the compost. They call them windrows. They spray it on the manure and the chips that are in there, wood chips. And right behind it is the scarab. And the scarab now chews it up and it creates on the back of it, listen, right on the back of the machine, it creates a fire of 145 degrees Fahrenheit. It kills the smell, it kills everything. The reason why it smells is we didn't have the inoculant, we didn't have the water buggy. So it made a terrible smell. We tried to cover it up. We met with the council the other day. We told them now that's going to stop the smell. Not only that, listen, it reduces the carbon footprint. We're taking carbon credits. Now the great news is, what does it mean for you and your community? We're going to be able to give this amendment. It's going to heal the soil. It's going to be lower than the synthetic fertilizer, and everybody's going to be blessed by using it. I from the bottom of my heart apologize that you're going through it. I'd be so angry too. I was angry actually. We try to get to cover it and all, but it's going to stop. And I'm thinking next week. By the way, I'd like to meet with the guys next week. And I'm here. Oh, by the way, I live here. The reason why I'm talking to these guys, my two boys that came to visit me from the United States, they're flying home. And they have a flight at 4 o'clock, and that's why they're waiting for me. I apologize. But I live here. I live in Capella. I come over here all the time. So I want to come, and Father, I would love to see you. I'd love to see you. All right, you. And anybody else. I'm not here to hide. I'm here to help. And God bless you. You guys are awesome people. I love the Kenyan people. That's why I'm here. By the way, why I'm here, I was in Kenya. And I have schools and I have colleges. And I don't, it's my foundation. I have a foundation. This is all about doing God's work, because the money I can make from this, I can help others. And I gotta go because he wants me to leave. Okay, everyone? What? Oh no, what he just said is that, and you can go and tell them in their language, we have the ingredients right now. The last machine we needed arrived last night. We're going to start immediately doing the process. You're going to see the results, and we'll talk next week. And if it ain't approved, oh my God, I'll do some fasting, okay? Okay. Love you. God bless you guys. I'm sorry I'm a Mzungu, but I love you, okay? I really do. I'm not trying to take advantage of you. It's not about the money. You know, I work for Jesus. He's the chairman of my board. Okay? Amen? Amen. All right. God bless you. Now,
Banatukirize members omwami oyo obwedda agamba abadde n'olugendo gy'alaga era obukulu bwa meeting eno n'asalawo agiweeki kitiibwa era obwedda banne bamulinze naye si yasembayo abalala bakyakola ki bakyaliwo ye ebibi abyogedde bibadde mu luzungu Moses kabituddiremu n'abantu tubadde tubiwulira so tuddiremu omuzungu agambye eki mukozesa kati tubuuli obadde ogamba mpiso yamwafectinga kumuteekako macupa omwana omutono bamuteekako batya macupa ecupa 5 omwana omuto imagine sente zigwawo olw'ebyo juzayo ensonga etulese egwa mu kitundu kyange abatuuze baatuuka gyendi olw'okwemulugunya nga balina okwemulugunya okw'ensuso nga kampuni ya Dei yatandikawo obegera kutandika ekkolero ly'ebigimusa netandika okusomba kalimbwe nga teyetegese mundeke kyenjogera nkikola ki ne baleeta kalimbwe oba mutabule oba kiki ekivunu ne kikuba okuva awali factory bayiwa okusukka wano tuli ekintu ne kikuba nga n'abantu bakyasobola kulya mmere olw'ekivundo naawe amanyidde alinaanye ettooyi mumanye ebbeera gyerimu naye kino kyasukka ku bunene bwaki bwa toilet embeera nekaawa twasobola okutuukayo ne tugumizibwa nempaka ekiro kikoze eki kwe kusalawo tuyite bakama baffe nabo bennyini batubuulire ensonga lwaki batuse eki tetugaana kukolera okubeerawo naye ekintu kikoze eki kisuse kubanga naye bw'otuukayo wali okola ki kyamukisa mubi olwayo kigenda gaana okutuuka wano naye senga kati tuzze olwaleero abakulu bano batubuulire oba mwe mubabuulire tusaze magezi kyekivundo okukola ki okuvaawo tetuganye kukolera okukola ki twagala ekintu kibeere muki mukolero naye ffe nga naffe tuli muki tuli balamu kyekigendera kyaki kubanga n'obuzibu oyinza okugenda okukima amazzi n'ogandi oba amazzi ge gawunya naye nga si ge gakola ki oyinza okugenda mu ddala gw'ennyama ogula ennyama noga oba ennyama yeewunya era osaasa abana abatunda tonninyira embeera egyo tukoze eki naye tuzze olwali tusalibwamu amaki amagezi ekirungi abakulu bonna weebali abapoliisi